بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن للذكر. سورة الصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يتاندك السورين من يكتمو ايتي والصاد. الله أعلم بمراده. الله يسينغو كمان يكيرو بالواشي مكتاندك انتاندك زي السورة زي سمونغا تاندك الحروف المقطعة ان يكتن سرفو فتينوك ذكر زانتي كما غيرمو بياما غيري من القرآن الله سبحانه وتعالى بيتتيرمو والقرآن الله سبحانه وتعالى gamba nda yidde kitabo kinne kiyitibwa Qur'an bizikri nanyini kubuulirira ebyo yabayita z'okubuulirirwa asobole okukyusa munne Isaaya atuuke eri maaso ga Allah nga amusiimye. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا وبرا أبا بتكرز القرآن في عزة ببرولز مبتيبوا بأبوين تبيبنا كرز النبي صلى الله عليه وسلم بجببواكو وشقاق إلى من النبي مقبيرا تتبكانيا نيه bali kurudda naye ali kurudda tewali kukkaanya wadde okukwatagana mu njigiriza ez'ebika ebibiri. Enjigiriza yaliwo abatakkiriza abawarabu bayigirizanga abaana baabwe kulemera kukusinza amasanamu so ng'ate enjigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallama tekkiriziganya n'amasanamu wabula eriwo okuyigiriza abantu babiri nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. كم أهلكنا من قبلهم من قوم فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم الله أبو زبا مكابي تسي بتذكر الزانغ بانو أباليو رواليرو تبان نجا من قرن إميرين دي سنغبات نولي لجين فد وينسينو أبا فد نغبانجي الله سبحانه وتعالى باتجيك بتكير زانغبا يتري فوبونجي الله سبحانه وتعالى غامبان تستوى يوكو ذكر زبو يبانجي توسي fanadawu baakowolanga nga bakuba emiranga nga balajana baziira nange ekibonerezo kiyingiddewo wala tahina manas nga bakakasa nga bagamba abaana baabwe nabo kennyini emyoyo gyabwe nti tebuli obudde buno obwaleero bwe tutuuseeko bwakubeera nga tusumattuuka ekibonerezo kya Allah. Ekibonerezo bwe kyatuukanga eri abatakkiriza kwabo abaatusookawo okubaawo baatuukanga okukakasa nga balajana era nga baziirana nga bagamba nti obudde buno obutuuse teri muntu n'omu asobola kubeera ng'asumattuka Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleetedde. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا بيوnya abarabu abaliwo obudde obwo an jaahum munzirun minhum okubeera nga bajjiddwa batiisa nga ava mu bo bennyini mwana nzaalwa wa Makka gwe baakula naye. Ekyo kibeewuunyisa bo baali balowooza nti anajja okubasomesa eddiini ajja kuba malayika naye Allah n'alonda omwana enzaalwa mu bo. Ne kibeewuunyisa nnyo. waqaala alkaafiruun ne bagamba abatakkiriza mu butakkaanya naye nga baagala okumulinnyirira haadha saahirun kaddaab. Ono nno abatumiddwamu omwana enzaalwa wano mu Makka si muntu avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba wabula mu ndaba yaffe ng'abaludde mu bulamu bw'ensi eno tumulaba nti saahirun mulogo kaddaab omulimba awedde emirimu. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة omusajja oyo asazeewo okufuula bakatonda baffe abangi ebisatu mu enkaaga abali ku Kaaba ilahan wahidan mbu tusinze katonda omu bonna abafudde kimu bonna abafudde katonda omu bonna abadibizza tuleke okubasinza tuleke okubasaba baleke okutumalira ebizibu byaffe nga buli katonda abadde akola mu lunaku luli special kati atugamba nti nno tusinze katonda omu yekka n'atumalira ebizibu byaffe. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan asazeewo okufuula bakatonda abangi abeere katonda omumbu y'abaasinzibwa. Inna haadha mazima ddala kino kyatuleetedde era kyasomesa la shay'un ujaab kintu ekijjudde ebyajabu
nga ne bw'okinyumiza omwana omuteera mu butuufu enviiri zimuva ku mutwe. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ أبكونغ باجين منهم مبو الله سبحانه وتعالى آيو etugambibwa wano yajjaka oluvannyuma lw'okubeera nti abanene mu batakkiriza abakuraishi baatuula ne nabbi sallallahu alaihi wasallama mu maka ga abi talib nga baagala okukkaanya batuuke ku kukkiriziganya mu nsinza y'abakatonda ab'ebika ebibiri owa muhammadi omu n'abaabo abangi abaali ku kaaba 306 bwe baatuula nga bamuwa ebirowoozo nti asinze ku bakatonda baabwe wiiki nabo bajja kusinza owaabwe wiiki bakole sheya baseyalinga ensinza nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agaana bagenda olukiiko okwabuka nga buli omu akkiriziganyiza ne munne nti lakum diinukum waliyadiin kirabise nga muyina ensinza eyammwe nange nnina eyange. Olukiiko bwe lwali terunnaggwa olw'okuba nti muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali alemedde ku nsonga bo beekandagga n'okufuluma ne bafuluma buli omu ng'agamba munne nti animshu mutambule tugende wasbiru ala alihatikum mugumiikirize munywerere ku bakatonda bammwe mpaka lasiti temugezaako okukyusa. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakitunyumiza nti baatuuka ekiseera ne batuuka n'okugamba nti inna hadha la shay'un yurad, ekyo nno kyekintu muhammadi kyabadde atwagaza nga bwe tutakkaanyiza na kusinza katonda we kyatwagaliza kwe kubeera nga tunywerera ku bakatonda baffe kaasigale ku ddiini ye kasitaayi n'abagoberezi batono tumulinde ekiseera bw'alisa eriggwawo naffe tusigale kasitaffe tulina abangi ku nsinza yaffe. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في السور لانغا كتغامبو كفانا غانانغا كنو محمد كاريسي في الملة الآخرة مدين يقول انبرا بالي باتجيز الدين يا بنصارى الدين يا بيدايا غتباولي لانغا كو كنتو كفانا نكونغيشو إن هذا تكريكنا محمد كاريسي إلا اختلاق كجا كتن كوايي الزكيي إرابو فيروبو الدينرم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أأنزل عليه الذكر من بيننا بيبو زانتي kusiddwa kuye okutubuulirira nga yalondeddwa muffe ffenna abali mu kibuga Makka era Katonda gw'alabyewo okulonda amusindike eri gye tuli mu bantu bonna abaliwo gw'alonze kyewuunyisa nnyo. Bal wabula teboogera ekyo nti ddala beewuunya hum fi shakkin min dhikri balina okubuusabuusa n'obutali bumativu mu Qur'aani yaffe ebaleeteddwa ng'esomesa obwomu bwa Allah bal ekyo kyokka lamma yazuuku azab tebannakomba ku kibonerezo naye singa ekibonerezo tubadde tukireese nga twagala bakkirize lwampaka kyali batuusizza ku kukkiriza olw'empaka naye si butamatira nti muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubaka avudde eri Allah kwewugguusa lwakuba tebannabakomba ku kyokya. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم ناندك عندهم أبانت وابو بينا خزائن رحمة ربك موانكا كوكساسرا كواكاتون داو nga balina obuyinza okussa obwannabbi bbo we baagala. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza nandiki abo abeewuunya nti muhammadi okulondebwa mu ffenna abali wano kizze kitya? Allah abagambye mulina obuyinza mu mawanika ga Allah awali okusaasira kwe okuteeka mmwe bwe mwagala kye mwagala. Allah subhanahu wa ta'ala yagadde obwannabbi bwe bubeere nga buyita ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam kubanga Allah al-azizi ew'amaanyi atawangulwa era kyaleese kirina okubeera nga kijja kuba al-wahhab omugabi agabira oyo ye gw'ayagala nga talina gwe yeebuuzizzaako. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.
am nandikirahum bayina mulku samawati wal ardi obufuzi bw'eggulu n'ensi balyoke babeere nga beewuunya Allah okuleeta obwannabbi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi babirinako obufuzi bwe babeera nga tebalina bufuzi ku bintu ebiri wakati w'eggulu n'ensi Allah bamuleka akole kyayagala ateeka obwannabbi bwe ku muntu gw'ayagala kubanga yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi naye bwe babeera nga bakimanyi nti bo be balina okufuga eggulu n'ensi n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi falyartaqu fil asbab kale balinnye bagende waggulu bafune ekkubo eribatuusa mu ggulu bwe babeera nga be bafugayo bagende baggyeyo obubaka obwabwe bo bwe balina babuleete babuteeke ku oyo gwe baagala jundum ma hunalikan Allah subhanahu wa ta'ala agamba jundum ma hunalika ejje lyonna lye mutegese eriri eyo nga ligenda kulwanyisa busiraamu mahzumun mu butereevu lijja kuwangulwa min al ahzab gifaananireko ddala ng'amagye agaakulembera agaalinga nga gateesa okuggyawo obubaka bonna obwabanga buzze eri bannabbi baffe buli bonna abaalinga bateeseteese okubeera nga batta bannabbi baffe eddiini gye baabanga baleese okubasomesa evudde eri Allah nga tebaagala kubeera nti esaasaana amagye ago gonna gaabeeranga nga Allah subhanahu wa ta'ala agasaanyaawo n'asobola okutaasa nabbi we n'abo abaamukkirizanga okulabirako nga bano wammanga كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم بالين بسداب رسوك كباو وكجزانغا قوم نوح abantu ban Nuh abajimu bazikiriza amataba ate Allah subhanahu wa ta'ala nawonya nabbi we n'abakkiriza mu lyato wa aadun n'abaadi bazikirira oluvannyuma lw'okujemera nabbi waabwe Hud wa Firaawunu ne Firaawu dhul awtaadi yayinanga enkondo yakomereranga abatamukkiririzaamu ng'abakomerera mu kasana n'ababamba n'abakuba enkondo mu maggulu ne ku mikono n'ababamba nga bwe waali bambye eddiba mu kasana paka lwe baafanga oyo omusajja n'akazibwako nannyini enkondo ezaali nga zibonereza abo abatamukkiririzaamu naye oluvannyuma lwa byonna era byagenda okusirikka nga yazikiridde ng'ate abakkiriza Musa n'abagoberezi be baluyiseeko Allah abataasizza وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وثمود نابا ثمود أباجمر النبي وابي صالح نباتين أمية جيالي أباليت الدنجي تامجيرو نبو تبارو توندا أباجيم الله سبحانه وتعالى يبسانياو وقوم لوط نبان تبالوط أبالي بالي بسياغا الله سبحانه وتعالى سياب يجبونك وأصحاب الأيكة نابا بنني كسين زكبيرا كالينغا مويبيا وونغو بيابوي زكالي مويني سامبا جابوي akabirako kali ku mulembe gwa nabbi Shuaib Allah subhanahu wa ta'ala teyamulagira okubeera nga abantu abaali bakasinza agenda abazze ku mugendo gw'okusinza Allah oluvannyuma lw'okubeera nti yali asindikiddwa ne mu kibuga ky'e Madian Allah subhanahu wa ta'ala agamba ulaika abo bonna be tuzze tukunnyonnyola waggulu al ahzab gaali gabinja gaali geekobaanye okubeera nga gatta bannabbi baffe era nga gazikiza da'wa yalingawo obudde obwo naye kuko ebintu byagendanga okuwunzika yogayoga nga abatali bakkiriza be balugendeddemu Allah ng'ataasizza bannabbi be n'abo abaali babakkiririzaamu so n'abaana bwe baneeyisa mu ngeri y'emu ne babeera nga beewaggudde ku nsomesa Allah subhanahu wa ta'ala gy'aleese eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde bwonna bajja kufaanana ne bannaabwe abaasookawo ku bulamu bw'ensi eno إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل تبالي أبو بنبي تكون ينيدي إلا كجاكو كذب الرسل بجانغ بالين بسابة مبفي فحق عقاب نتكا كاتيش بنيرزو شافكوبو إلا باقين لانغو كسيريكانغ بيبارو جنددمو وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق الله سبحانه وتعالى قام
wama yanzuru haulai abo tebalina kyebalinze illa okujjako balinda sayhatan wahidatan oluboggolo olujja okuba olumu nga malayika Israfiru yemaze okufuuwa eŋŋombe egenda okuzikiriza ensi eno. Ekyo kyebalinze kyokka. Ma laha min fawaaqa, naye tubakakasa Israfiru bw'alifuuwa eŋŋombe eyo tewaliwo muntu yenna agenda kusobola kusumattuka, wabula buli kitonde kigenda kufa ate kigende mu maaso ga Allah kibale. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا beddiramu nga bagamba mu ngeri y'okujerega n'obutafaayo, rabbana katonda waffe ajjil lana ffe twagala otuleetere mu bwangu qittana omugabo gwaffe ogw'ekibonerezo olw'okuba mbu tuli bajeemu tetujja kulinda nkomerero na kufuuwa ŋŋombe. Omugabo gwaffe bagutuleetere nga bukyali qabla yaumi lhisaabe, ng'olunaku lw'okubala lwe batugamba terunnaba kubeera nti lutuuka. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti abatakkiriza bagezaako okubeera nga basoomooza nnabbi nti omugabo gwaffe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutegekera bw'aba ali tayali kyatulindiriza kiyama ekyaffe akireete nga bukyali nga n'ekiyama tekinnatuuka. obwo bwonna bwali butakakasa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yali abasomesa. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Allah n'amugamba nti isbir, beera omugumiikiriza, ala ma yaquluuna, ku buli kyonna kye bajja okwogera nga kikunyiiza, naye tova ku mulamwa. Wadhkur abdana, jjukira omuddu waffe Daawuda eyali ayitibwa Daawud, zal aidi, eyalina amaanyi amayitirivu, Allah gwe yali awadde ekirabo ky'amaanyi. Innahu awwaab, omusajja oyo yalinga yeetowaza nnyo eri Allah era nga yeenenya nnyo eri Allah nga buli kaseera ensonga ze zonna gy'azizza. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Inna mazima ffe Daawuda oyo gwe tukunyumiza, sakharna aljibaala ma'ahu, twamugondezanga ensozi nga ziri naye mu kutendereza Allah. Yatenderezanga Allah n'abeera nga atendereza n'ensozi nga zitendereza naye. Yusabbihna, nga zitendereza lunye, bil ashiya, akawungeezi, wal ishraaqi, n'obudde obw'okumakya. Yatenderezanga nga n'ensozi zikitendereza wamu naye. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunyumiza omuddu wo ow'amaanyi Daawuda, yalina amaanyi mu mubiri ng'alina amaanyi mu mukkiriza, awaabu, ng'ensonga ze zonna azizza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamunyumiza ebyafaayo bya banne abaaliwo, abeera omugumiikiriza era anywerere ku mbeera eyo, akimanye nti si yekka era si mupya ku mulimu guno, ne banne baagukola, obuzibu baabusanga naye nga obudde bwonna beesigamiranga eri Allah subhanahu wa ta'ala. والطير محشورة كل له أواب. Wattayira, n'ebinyonyi bwe bityo, mahshuratan, Allah subhanahu wa ta'ala yabimukuŋŋaanyirizanga wamu, kullun lahu awwaab, byonna nga biri wamu naye byazzanga ensonga zaabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ensinza zaabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yamusiga Daawuda yasinzanga Allah subhanahu wa ta'ala nga n'ebinyonyi bisinza wamu naye. Zonna ennyonyi oba byonna ebinyonyi byabanga mu nsinza y'emu ne nabbi Daawuda alayhi salaam, ng'ensonga zaabyo Allah subhanahu wa ta'ala yazimala. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Wasadadna mulkahu, twamunywereza obufuzi bwe n'aba omufuzi owannamaddala. Wa atainahu alhikmata, twamuwa amagezi agasobola okugonjoolanga ensonga. Wa fasla alkhitab, yasobolanga okubeera nga agonjoola ensonga z'abantu abaabanga balina kye bamwebuuzizzaako ne bavaawo nga bamatidde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti nabbi Daawuda baamunywereza obufuzi bwe n'abeera nga mufuzi mulungi, ne bamuwa amagezi agasobola okubeera nga buli kintu akiteeka mu kifo kyakyo, n'abeera nga fasla alkhitab, alina ebigambo ebimatiza abo bonna abaabanga balina ensonga yaabwe.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك أبسكاري بفتوسيكو بالنبي محمد نبأ الخصم يا مولي قابا بالي بكايا غنا بابيري إذ مكسيرة تصوروا المحراب جكري كسيرة وباولا مبيريش كوميرا نبقوا موندا نبقين دي داود ديالين غاري مسينزي زوري غاري مكسينزا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala ya Dawudi obufuzinga bw'okitegeddenga bw'amaanyi n'amuwa amagezi agakusobola okufuga ensi eyo so nga ate n'amuwa okunnyonnyola nga buli alina kyamwebuuzaako avaawo amatidde Allah n'ayagala amugezese ku magezi ge yamuwa alabe oba asobola okubeera nga alamula mu bwenkanya mu kintu kino ekyagwawo. Bamalayika bajja nga bali babiri mu kifaananyi ky'abantu nga bafunye obutakkaanya. Allah subhanahu wa ta'ala n'abalagira bagende eri Dawuda alayhi salam bamugezese nga bali mu kifaananyi ky'abantu abo abatakkaanyizza. Bwe baatuuka ku geeti ne basaba abakuumi bayingira, abakuumi ne babagaana okuyingira olw'okubeera nti abantu abo baali bapya mu kitundu nga feesi zaabwe tebamanyiddwa, ne babeera nga babagaana okuyingira. Naye Allah amugamba nti izjukira ekiseera tasawwaru lwe baawalampa ekikomera al-mihraba ne bagenda bagwa mu ssinzizo lya Dawuda alayhi salamu gye baamusanga ng'ali mu kusinza. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إذ دخلوا على داود ذكر كثيرا غبين جدا والي داود غادي مكسينزا مسينزيزو lye ففزع منهم لداود يفنو kutyo okuveri abantu abo abamutuuseeko ng'abalaba abantu bagenyi mu kitundu bapya siri abantu abamanyiddwa mu kitundu kye nga feesi zaabwe ziraga nti siri abantu abatuuze mu kitundu kye. Dawuda alayhi salam yafuna okutya ng'omufuzi bwe yali badde n'alaba nga abantu abazze gyali size feesi z'abantu bamanyiridde. Bwe yafuna okutya kaalu ne bamugamba nti tukulaba otidde naye la takaf tetwagala otye sirina kabi gy'oli. khasmaani twe tuli abantu abatakkaanyiza babiri abakaayagana. baga ba'duna ala ba'din omu ku ffe alumbaganye munne. fahkum twagala olamule fahkum bainana bilhaqqi twagala bw'oba olamule mazima wakati waffe ku butakkaanya bwaffe bwe tuleese gy'oli buli omu ave wano ng'amatidde. wala tushtit fuba nnyo okulaba nga twekubiira ku ludda lwonna. wahdina tuzze wano otuluŋŋamye ila sawa'i sirat awali ekkubo ettuufu. tetufunye obutakkaanya ne tusalawo tujje gy'oli nga tumanyi Allah yakuwa okunnyonnyola, Allah yakuwa amagezi ag'obulamuzi ng'osobola okulamula abantu ne bavaawo nga bamatidde. y'ensonga etuleese otulamule ku butakkaanya obuli wakati waffe. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكثرنيها وعزني في الخطاب. ensonga yali etya? inna hadha akhi, mazima ono muganda wange gulaba, muganda wange mu bukkiriza tusoma eddiini emu. lahu 99 najatan, tusoma eddiini emu ya busiraamu ffenna tukkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala omu. naye muganda wange ono gwolaba lahu yayina ebyobugagga, ayina ki 99 najatan, endiga 99. waliya najatun wahidatun, nze musajja wattu ndi mu nkuseera omwavu nyina akaliga kamu. faqala akfirniha, n'agamba nti ekindeese wano nzize gy'oli obeere ng'akaliga kange okanunula okamuggyeko akanzirize. wa azzani fi lkhitaab, ate nkakasa nti mu kuwoza sisobola kubeera nti musinga. amanyi okuwoza n'amatiza, simanyi nti nsobola okuwoza naye nembeera nga nja muwangula. wabula beera omulamuzi omwenkanya obeere ng'otulamula akaliga kange okanunule okamunzigireko okanunule mu ndiga ze obeere ng'okanziriza. y'ensonga etuleese wano eyo gye tufunyemu obutakkaanya. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال داود نايوغيرا watali kubeera ng'awuliriza sayidi ey'okubiri n'asalawo obusasi nga tawuliriza muntu wakubiri. Qala yagamba bugambi lakad zalamaka mu butuufu akulyazaamaanyizza bisualina ajatika okubeera nti asaba akaligako akagatte ila niajihi ku ndiga ze. Musajja mugagga gw'oli mwavu ate ayagala akaligako kana akamu akagatte ku ndiga ze aweze endiga 10 ate osigalirewo mu butuufu akulyazaamaanyizza. Wa inna kathiran min alkhulafai nga bwe ndi omufuzi ndabye nti abantu bangi nnyo abakolaganira awamu layabghi ba'duhum ala ba'din bangi balumbagana bannaabwe ne babalyako ebyabwe. Mujja ne mukkaanya mukole bizinensi nga muli kimu ne mukkaanya ku nsonga naye ate oluusi embeera eyinza okukyuka omu n'ayagala okulyawo munne oluusi n'okumuttira ddala. Daawuda bw'atyo bw'agamba nti abakolaganira awamu bangi bendabye bangi bamanyi okubeera nga bakulupya bannaabwe illa okujjako allazina amanu abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu emirungi be batera okusumatuka embeera eyo. Wa qalilan mahum naye mu experience gye nnyina ndaba batono nnyo zera kulabika abantu abali awamu obutasowagana oba okubeera nti bakyankalana. Wazanna Daawudu yakakasiza ddala ng'amaze okulamula annahu nti mazima annama fatannaahu nti mazima tumutadde ku kigezo ddeka busa era akigudde. Oluvannyuma lw'okulamula nabali nga bamaze okugenda Daawuda yakikakasa n'akifumiitirizamu n'atuuka okukakasiza ddala nti Katonda Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde testi amuwadde ekigezo era Daawuda n'akakasa nti akigudde. Kubanga lwaki yakigwa yawuliriza sayidi emu n'atasobola kuwuliriza sayidi ndala ye n'alamula bw'atyo nga awulidde oludda lumu nabali ne batambula ne bagenda. Naye oluvannyuma lwa byonna omwoyo gwe gwaddamu okukubaganya ensonga eyo n'akikakasa nti mu butuufu ekigezo ekyo Allah kyamutaddeko akigudde. Fastaghfara rabbahu ne yeegayirira Katonda we abeere nga amusonyiwa ku ekyo kyakoze mu bulamuzi alaze obutali bwenkanya okuwuliriza sayidi emu so nga baamugambye tubaako kyekubiira tulamuzi bwenkanya. Wa kharra raki'an n'agwa wansi n'avuunama wa anaaba ne yeenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensobi eyo gye yakola. Yawuliranga omutima gwe gumulumiriza nti oteekwa okwenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala ku ekyo ky'okoze. Era bw'atyo bwe yagenda wansi n'avuunama ne yeenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti obufuzi bwe yalina bwali bw'amaanyi nga n'amagezi Allah yagamuwa naye amagezi gajja luvannyuma ng'ate amaze okulamula nga nabali bagenze naye ensobi yasobola okugitegeera ne yeenenya. Nabwekityo omuntu yenna singa aba ategedde ensobi mu ekyo kye yali akoze yadde nga wayiseewo ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omuntu yenna singa abanga yeenenye ku ekyo kye yakola n'ategeera nti mu butuufu yali mu nsobi. Wadde nga waliwo tafasiiri ezitali ntuufu ku nsonga eyo ezaggyibwa mu Israiliyat nga bagamba nti Daawuda alayhi salaam yali anaaba mu kinaabiro n'alengera mukomusajja nga yali mu kinaabiro ng'anaaba n'alengera mukomusajja nga naye ali mu kunaaba n'alaba omubiri gwe n'amwegomba nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala mbu n'amwagazisa omukyala oyo Daawuda alayhi salaamu nti yeegomba omukyala w'omuntu ng'amulengedde. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera endowooza mbu Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera endowooza eyo n'etawaanya ebirowoozo bye n'ayagala ne yeegwanyiza omukyala oyo mbu omukyala oyo n'abeera ng'asindika bba ku lutalo bamuttireyo mbu asobole okweddiza omukyala oyo. Naye tukakasa nti tiriyo nabbi mu ba ambiya illa asobola kukola kikolwa kifaanana ng'ekyo.
kigambibwa naye ng'ensonga eyo si ntuufu eri abamanyi batafasiriza Quran mu kuvvuunula aya eyo enzivuunula eno abamanyi bangi tebakkiririzaamu mu by'okubanga erimu Israiliyat mu bigambo ebyazuulwazuulwawo abasajja Abayisirayiri nga baagala okuffa ebya bannabbi ba Allah nti nabbi Daawuda alayhi salaam yasinziira mu ddirisa ly'essinzizo lye n'alengera omukyala ng'ali mu kunaaba omubiri gwe n'abeera ng'agwegombye ne yeegomba okuwasa omukyala oyo n'addira bba n'amusindika mu lutalo afiireyo nti bw'anaaba afiiriddeyo omukyala bw'anaabeera nnamwandu Daawuda alayhi salaamu bukeera enkya ng'amuwasizza ekyafaayo ekyo yadde mu bitabo mwekiri abamanyi tebakikkiririzaamu kubanga kityoboola tekituukagana na bannabbi ridwanullahi taala alayhim ajmain. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له twamusonyiwa ذلika ekyo ekikolwa kye yakola eky'okubeera nti yalamula naye ng'obulamuzi bwe naye yennyini oluvannyuma yabutegeera nti yeekubidde olw'obutawuliriza sayidi yakubiri naye nga ddala mu butuufu naawe okiraba nti omusajja yadde yapapa naye yo entegeera gye yategeera erabika ng'etaali ya nsobi naye olw'obutawuliriza sayidi yakubiri kyali kyakuyigiriza abalamuzi nti tosaanye kusala musango nga tonnaba kuwuliriza bantu bonna empuya ebbiri avunaana n'avunaanibwa era n'Abaganda wano balina olugero nti tosala gwa kawala nga tonnaba kuwulira gwa kalenzi. Wa inna lahu indana la zulfa omusajja oyo gwe twogerako gye tuli alina ekifo ky'okumwanjo wa husna ma'ab ate alina era obudde obulungi nga yejjana. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود وانجب بالنبي وفي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض wasalawo okukufura omukozi waffe wano mu nsi obeere nga oli khalifa oddukanya emirimu ng'olamula abantu oli mulamuzi fil ardi mu nsi wano fahkum baina nnas nga bwe twakuteekamu obwesigwe bwaffe ne tukufuura omulamuzi ng'ate tukuwadde obwakabaka obw'amaanyi fahkum baina nnasi bilhaqi lamula wakati w'abantu nga weesigamidde ku mazima wala tattabi'i lhawa togobereranga okwagala kw'omutima gwo n'osobola okulamula nga towuliriza sayidi yakubiri ekyo tokikolanga wayudillaka an sabilillah okugoberera obwagazi bw'omutima gwo kijja kukuleetera okubula okuva ku kkubo ettuufu ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. inna alladhina yadilluna an sabilillah mazima ddala abo ababula ne bava ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ne bakolera ku kwagala kw'emitima gyabwe lahum adhabun shadidun bayina ekibonerezo ekiyitirivu ku lunaku lw'enkomerero bima nasu yawma alhisab olw'okubanga beerabira nti eriyo olunaku lw'okubabala. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا تتواكل اggulu n'ensi n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi باطلا غسينا nsonga ntuufu nti twamala gakola ffa dhalika dhannu alladhina kafaru eyo nno y'endowooza y'abo abatakkiriza nti twabatonda babeere wano ku nsi nga tebaliiko mateeka gabafuga fawailun lilladhina kafaru min annar okuwooba n'olusenyi oluyitibwa wairu olugenda okusangibwa mu muliro
lwamala dde okuteekerwateekerwa abo abatajja kukkiriza mateeka gaffe naye ng'olusenyi olwo minannaar luli mu muliro oba ebiwoobi ebyo bajja kubikuba minannaar nga basinziira eri mu muliro nga gye bawogganira gye bakubira enduulu gye balaajanira nga bali mu muliro olw'okubeera nti baawangaala ku nsi nga balina endowooza nti Allah yatonda ensi n'abeera ng'abalesaawo kulya butaala n'abeera ng'abalesaawo kubeera nagalaale nga tebalina mateeka gabafuga bweba nga y'endowooza yaabwe balinda okuwooba balinda okuyingira omuliro gye bajja okubeera nga bakaabira agajjulujulu. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا balowooza nti tusobola okufuula abakkiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi nti tulisobola okubafuula kyekimu kalmufsidiina fil ard ng'abo abaali ku nsi kuno nga boonoonye basuubira nti abaasaala tulibafuula kyekimu n'abataasaala abaasiira bayinza okubeera kyekimu n'abataasiira maawe abaagenda emakka basobola okwenkana abataagenda makka nga balina obusobozi be bayindowooza yaabwe bambi baswadde amnandiki naj'alu almuttaqiina kalfujjar tusobola okufuula abaali ng'abatya Allah ne tubafuula kyekimu mu masasula ng'abo abaali ng'aboonoonye ku buno ku bulamu bw'ensi. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه كتاب شنوفة تشستزا إليك جولي بالنبي محمد مبارك كريمو مكسو مجترفو omuntu ayagala emikisa tasaanye kuginoonya mu miti tasaanye kuginoonya mu byogo asaanidde ategeere nti ekitabo kino kyekirimu omukisa liyaddabbaru ayatihi twagala abantu babeere nga beetegereza nnyo amateeka gaakyo babeere nga bakitambulirako bwe bajja okulaba omukisa ogukirimu waliyatadhakkara ulul albaab era babeere nga beebuulirira nakyo abo abalina amagezi bwe banaabeera ng'omuntu asobodde okwebuulirira ne Qur'an ajja kuba ng'atuuka ku ekyo kye tuyise omukisa era ajja kubeera nga atuuka eri Allah ng'amusiimye. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان twagalira Daawuda oyo gw'owulidde yalina obwakabaka obw'amaanyi n'obulamuzi obulungi twamugabira omwana ayitibwa Sulaiman. Ni'ma al-abdu yali muddu waffe mulungi nnyo Sulaiman. Innahu awwaabu naye y'omuddu yafaanana kitaawe mu kubeera ng'ensonga ze zonna zizze eri Allah. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ jjukira ekiseera ate ye bimukwatako عرض عليه bamuleetera bil'ashiyi obudde obwakawungeezi asafinaatu embalaasi aljiyad ezaali ennungi mu misinde baamukuŋŋaanyiza embalaasi ze mu biseera ebyakawungeezi nga byali mu kiseera nga salaatul asri eneetera okutuuka ne bamukuŋŋaanyiza ensolo ennungi enfuumuusa ennungi ng'ayagala amalozi ekebejja azitunuulira alabe ezinaasaanira okubeera nga zigenda okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala naye olw'obungi bwazo yali ng'azeekebejja ng'azitunuulira ng'aziraba ajjamu ezisobola okubeera nga zijja kukola omulimu mu ngeri ennungi obiseera ne bimuyitako eby'okusaala salaatul asri n'awulira ennyiike yagenda okudda engulu okuva mu nsolo ezo z'abadde yeetegereza nga pulezidenti bw'anaaba yeetegereza ab'amagye be bagenda okusukuma mu nsi nga bagenda okulwana ng'abadde abeetegereza olw'obungi bwabwe obudde butuuka okuyita obw'esswala ng'abadde akyatawaana n'okubeera ng'atereeza pulogulaamu y'ebyentambula. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال ناغامبا إني أحببت حب الخير مزمان زنجاقد الواقرا eri ebintu bino kulaba nti nnondamu ebisinga obulungi ebigenda okukola omulimu mu kkubo lya Allah naye ekyomukisa omubi an zikri rabbi
bimpugudde ne neerabira okujjukira okusaala okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ne bimpisaako obudde bw'esswala hatta okutuusa ngenza okujjukira nti sinnasaala tawaarat bilhijab ng'enjuba erabika ebulirayo wali mu bikunta byayo. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوها علي Sulaimaani bw'amala okugenda n'asaala ng'amaliriza ebbanja lya Allah ery'esswala yagamba abagoba b'ensolo ezo nti rudduha alayya muzinkomezeewo fatafika masahan bissuuqi wal a'naaq n'atandika okuddamu ate okuzeekebejja nga bw'akebera ensingo zaazo n'ebigere byazo n'addamu ku mulimu kyekimu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bw'atugamba nti oluvannyuma lw'okujjukira nti yali tannasaala n'agenda n'amala okusaala bwe yamala okusaala n'abagamba muziikomezeewo era n'addamu okwekebejja ensingo zaazo n'addamu okwekebejja ebigere byazo n'ebinuulo byazo alabe butta bwe zigenda okukola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi abamu bagamba nti yanyiiga oluvannyuma n'agamba nti nga bwe mmaze okusaala muzinkomezeewo n'azisala n'azisaddaakira abaavu olw'okubeera nti nno zaamugayaaza okujjukira esswala n'abeera ng'asaala leeti esswala ate nga bwe tugimanyi nti Allah yalagaanyisa omuntu esswala gw'eyitako mu budde bwayo n'agisaalira mu budde obutali bwayo nga bwe yagamba mu ssuula mu Qur'aani fawailun lilmusalliina alladhiina hum an salaatihim saahuun nti akabi akanene kajja kubeera eri abo abasaala esswala zaabwe nga baziragajjalira ne bwekityo bwe yafiiringa Sulaiman nti si kulwa ng'abali bamubalagajjavu n'abagamba nga bwe mmaze okusaala ensolo muzikomyewo ne bazikomyawo zonna ziyali ateekateeka okugenda mu jihad n'azisala n'azisaddaakira abanaku olw'okumugaana okusaala esswala mu budde bwayo. Eyo nayo riwaaya gyeri so ng'ate riwaaya gye tugenze nayo egamba nti nno baazimuddiza oluvannyuma lw'okusaala n'abeera ng'agenda mu maaso n'okuzeekebejja nga bw'azitunuulira mu nsingo nga bw'azitunuulira ne ku bigere. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان ate mazima twawa Sulaimaani ekigezo kyaffe nga bwe twawa Daawudi ekigezo kyaffe kitaawe ekyokulamula wakati w'abaali bakaayanira endiga bw'agenda okuwunzika ng'ekigezo ekyo Allah amunenyerezaamu nti bwe twakufuula omutume beera omwenkanya ng'olamula wakati w'abantu owulirize sayidi ebbiri leka kusalanga omusango ng'osinziira ku kwagala kwa mutima gw'ojja kuwuguka ove ku mulamwa ku kkubo lya Allah. Ate ne Sulaiman naye teyalutunda naye ne tumugezesa. Sulaiman alayhi salaam olw'okwagala ennyo okulwana mu kkubo lya Allah yalina abazaana bangi n'aleeta enniya ekiro kimu nti olwaleero nja kukozesa abazaana bange 1,000 naye abazaana abe 1,000 njagala buli muzaana afune olubuto olw'omwana omulenzi ajja okugenda okulwana mu kkubo lya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'amwerabiza okuteekako ekigambo insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera ekigezo ekyali ekinene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa alqayna ala kursiyihi walaqad fatanna Sulaimana mazima twagezesa Sulaiman laba bwe yerabira okubeera ng'ayogera insha Allah. Wa alqayna ala kursiyihi jasadan ku ntebe ye amakulu nti mu ntebe ye ng'akyali omufuzi entebe ye twamuleetera ekinyama ky'omwana sayidi emu omukazi bwe yazaala omwana ng'alimu omwoyo ate sayidi endala ng'ekitundu kifu tekirimu mwoyo olw'okubeera nti yaleeta ekigambo ky'obumalirivu ne yeerabira okuteekako insha Allah. Sulaimaani ng'akyali ku ntebe y'obufuzi bwe Allah n'amuleetera omwana ow'ekinyama ekirala ekidda nga kifu ekidda kya muntu mulamu kirimu omwoyo. Somma oluvannyuma yajjukira naye nti yakola ensobi nga kitaawe wa anaaba ensonga n'azizza eri Allah ne yeenenya. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
qala n'agamba rabbi ighfir li ayi allah nsonyiwa wahab li ongabire mulkan obufuzi la yambagi li ahadin min ba'di obutagwanidde kubeeranga obuwa omuntu omulala obufaanana obwange oluvannyuma lwange mpa obufuzi bw'otagenda kuddayo kuwa muntu mulala alijja oluvannyuma lwange innaka anta alwahhab nze nkusabye nga nkakasiza ddala nti nkimanyi oli mugabi ogabira ddala n'osussa nga ffe bwe twandirowoozezza. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح twamugondeza kikuŋŋunta tajiri biamrihi ng'atambulira ku kiragiro kye embuyaga eyo ng'etambulira ku kiragiro kya Sulaiman bw'ayagala ekwate ku ddyo ng'ekwata ddyo bw'ayagala ekwate ku kkono nga kkono sipiidi yongerako nga eyongeramu nga driver bw'anaabeera ng'aweebwa ebiragiro ebyo yamuvuga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti Sulaimaani twamuwa embuyaga ezo nga zitambulira ku kiragiro kye ruhaan nga zitambula mu mirembe era nga ŋŋonvu gyali haisu asaba eyo yonna gye yabanga ayagadde zoolekere nga gye zoolekera era nga mpulize nga ŋŋonvu eri Sulaimaani alayhi salaam. والشياطين كل بناء وغواص والشياطين n'amajinni kulla gonna ag'ebika ebyenjawulo naddala banna'in mwalimu agamanya ebyobuzimbe wa ghawaasin na mwalimu n'agamanya okubbira mu wansi mu ntobo z'agayanja aganene. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Sulaimaani kye yamusaba n'amuwa okufuga embuyaga ne zibeera nga ŋŋonvu nga mpulize zoolekera eyo yonna gye yabanga azitunuzza. Washayatiina ne sitaani amajinni mu nsi muno gaalinga Allah subhanahu wa ta'ala agamuwadde gamuwulira nga mulimu naddala amazimbi n'ago galubbira agaasobolanga okugenda wansi mu ntobo z'amazzi. وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين ng'ate amajinni amalala agaalinga ag'emputtu muqarraniina fi al-asfaadi agakuliga ku mpingu n'asiba n'ateekaawo mu kkomera. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا okwo kugaba kwaffe famnun oli waddembe okubeera ng'ogabirako bw'oyagala awo amsik oba oli waddembe okubeera nga togaba ekyo kikyo twakikuwa bighairi hisaab nga tetutunuuliddeemu mu mbala yonna ng'omuntu bwe waalibadde ng'ogamba nti omuntu yaalibadde ng'akola kino kubanga Allah yamukolera kiri bighairi hisaab ffe twakuwa watali kubalirira ne tukuwa musera. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى مزموم مسجو يا ينيني وفجتولي ekifo ekyokumwanjo musajja mulungi bye yakola twasiima wa husna ma'ab era wa ayinayo n'obuddo obulungi nga yejjana. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر الذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي سمو عبدنا أيوب ولو مد وصف يليت والنبي أيوب إذ نادى الذكر اكترم يقول أنقل جنر الله ربه يملزوي ناقام باتيا أني مزمانزي مسني الشيطان بنصب وعذاب مزمع الله كتجي زستاني انتو استزاكو كوينيوا نوبكو mpulira nkoye ndwadde njiruddemu wa adhabi mpulira ebibonerezo by'obulwadde binkeese. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ekiseera n'amugamba urkud birijilika samba n'okugulu kwo yadde oli mulwadde gwe samba busambi. Allah subhanahu wa ta'ala akola n'ensonga yali asobola okumuwa amazzi nga talina kyakozeewo naye n'amugamba nti nedda naawe oteeka okubaako nekyokolawo
kwekyo ky'okoze kwenja okusinziira okubaako kye ŋŋenda okukola yadde oli mulwadde naye sula okugulu kwosambe ku ttaka awo bw'onoobanga omaze okusamba ojja kulaba ekinaavaawo kyekiriwa haadha gano amazzi agalabise mugtasalun gago gaakunaaba mubiri gwo baaridun nga galimu obunnyogovu obulungi wa sharabun ate onywe nako funa okunaaba nga bw'onywa Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeko obukosefu obwo shayitaani bwekutuusizzaako obukutuusizza okubeera nga weenyiwa era embeera ekutuusizza okubeera nga obulya tokyagisobola kitutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye kamala byonna Sulaimaani yamusaba kiyamusaba n'akimuwa ate noono Ayyubu yawangaala mu ngeri ey'obulwadde n'obukosefu Allah n'amusaba era ye musawo era ye kawonya ndwadde kamala byonna era Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagirira eddagala nga bwe tukimanyi nti amazzi bwe bulamu yamugamba kusamba ku kigere Allah subhanahu wa ta'ala n'ajjawo amazzi wansi awo n'amugamba nywako ku gano ate era ne ku gano onaabeko ojja kubanga owonye ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله twamugabira abantu be abaali bamubuzzeeko olw'obulwadde Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuddiza wa mithlahum ma'ahum n'ababafaanana nabo ne babeera nga bakomyewo bali naye n'amuwa abantu ab'enjawulo ab'eŋŋanda abaali badduse olw'obulwadde bwe n'abamuwa wamu n'abo abaali bafaananira ddala mu kumwagala ng'ab'eŋŋanda ze Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuwa rahmatan minna ekyo kyali kyakusaasira okuviiri gye tuli wa dhikra li ulil albab ate mwalimu ekyokuyiga n'okwebuulirira eri buli yenna alina amagezi bw'atunuulira ekyafaayo ekyo asobola okugyamu ebyokuyiga nabiyuna Daawuda alayhi salaam engeri gye yalwala ennyo abantu be bambi baatuuka ekiseera ne bamwabulira naye ate bwe yawona Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuddiza era ne bakomawo naye eyali amusigaddeko yali mukyala we naye nga bw'omanyi omuntu omulwadde aba n'entondo naddala ng'ataalwalidde ebbanga ddene endwala ey'olukonvuba Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti lumu omulwadde ono nabbi we Ayyubu alayhi salaam yanyigira mukyala we olw'ekyo ekyaliwo wakati waabwe n'amulagaanyisa nti bwe ndiba nfunyemu embavu nga mponye ŋŋenda kukubonereza n'okukuba kibooko 10 Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okumuwonya endwadde n'amugamba nti walayira okubeera nti olibonereza mukyalawo olw'obutakkaanya obwaliwo wakati mu bulwadde kati owonye olina okutuukiriza ekyeyamu ekyo kye weeyama era olina okutuukiriza ekirayiro kye walayira oleka okubeera ng'omenyawo ekiragiro kyo naye tojja kumukuba kibooko 10 emu ku 2 3 wabula ojja kukwata akaganda akali mu kibooko 10 okamukuba omulundi gumu ojja kubeera ng'omaze okutuukiriza ekirayiro kyo eri Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukuvunaana nti wamenye ekirayiro وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وخذ kwata biyadika mu mukono gwo nga bw'ofunye amaanyi dhigfan akaganda akalimu obuggo 10 fadribu bihi obeere ng'okakubisa nako mukyalawo olwakiri kye walayira ng'oli mulwadde wala tahnas tetwagala oleme kutuukiriza ekyo kye walayira inna mazina singa bw'okimanyi wajadnaahu sabiran tetwasanga omuddu waffe oyo mu byonna bye yayitamu nga yali mugumiikiriza nnyo ni'ma al abdu yali muddu mulungi twasiima innahu awwaabu era naye yali musajja eyazzanga ensonga ze zonna eri Allah oyo kamala byonna واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا جكر مد وفي إبراهيم وينهي يتقربات الوينسينو وإسحاق إسحاق يلي متبني وإبراهيم ويعقوب يعقوب ويلي متبني وإسحاق مذكر وإبراهيم أولئك أولي الأيدي والأبصار
omusajja yalina amaanyi mu nzikiriza yalina amaanyi mu mubiri wal absar yalina amaaso ag'okungulu ne munda nga buli kintu akirabanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabyetaaze. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار inna amazima ffe akhlasnahum abantu abo ffe twabalonda bikhalisatin ne tubateekako enkizo ezitaweebwa abantu balala bangi zikra ddar ne babeera nga basobola buli kaseera okujjukira nti eriyo ennyumba Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera abantu abakozi b'emirimu emirungi nga yejjana era gye baalinga bakolerera. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم مزنا abantu abo عندنا gye tuli لمن المصطفين الأخيار baali mu abo abalonde abalungi ab'oku mwanjo abantu abo be tukunyumirizaako Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yamuteeka n'ezzadde lye mu abo abalungi abalondebwa abaasiimibwa eyo gy'ali. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر jjukira ate mu kitabo muno Ismaila walyasa wa dhalkifli jjukira omuddu wa Allah ayitibwa Ismaila walyasa jjukira omuddu wa Allah ayitibwa lyasa wa dhalkifli jjukira omuddu wa Allah ayitibwa dhalkifli wa kullun min al akhyari abo bonna bozza owulira twogera bamu ku baddu baffe abalungi abaali bayise mu bulamu bw'ensi eno. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر kale nno kuno kwe kwogerwako kwabwe okulungi Allah subhanahu wa ta'ala kwe yateeka wano mu Qur'an. wa inna lilmuttaqina mazima ate balina abo abajja okubanga batya Allah la husna ma'ab obudde obulungi nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi abatya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ozingiddemu n'abo bannabbi bajja ayogera n'abantu abalala abatali bannabbi naye nga beeyisa bulungi bajja kufuna obudde obulungi nga bavudde mu bulamu bw'ensi. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن balifuna ejjana eyeebyengera ebigenda okubeerwamu emirembe n'emirembe mufattahatan lahumul abwab. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ejjana zigenda kuggulibwawo ku bantu abo emiryango gyazo babeere nga bagiyingira nga bali mirembe era babeere nga beeyagalira mu nnyumba ey'emirembe. muttakiina fiiha bagenda kubeera omwonga متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب muttakiina fiiha bagenda kubeera mu byaliro by'omujjana nga beesigamye yad'uuna fiiha bifakihatin kathiratin nga bwe basaba mujjana amatunda agagenda okubeera nti mangi agatali ga sizoni nti gagenda kukutukawo so nga ate tegagenda kubagaanibwa nti temujja kugalya kubanga jjuzi mwatwala mangi nedda bigenda kubeera mu bungi obw'ekika eky'ekitalo washarab n'ebyokunywa eby'ebika eby'enjawulo. وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم abantu abo abaliyingira ejjana ate bagenda kubeera nga balinayo qasiratu tarfi abakyala abakkakkamu b'amaaso atrab nga batuukagana mu myaka gye gimu mu sayizi zezimu ne babba baabwe ng'omuntu we yali badde mu myaka 33 egy'obuvubuka bonna bagenda kubeera nga basaaniragana nga tewali kugamba nti ono mutono ku ono oba ono muto ku ono atraban bonna nga basaaniragana. هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون bagenda kugambibwa nti kino kyekyo bulijjo kye mulagaanyisibwa nga bamaze okuyingira ejjana liyawumi lhisab ekyabalagaanyisibwa bulijjo nga babasomera nti eriyo olunaku lw'okubalibwa embala yammwe erabika ng'ebadde ennungi Allah kwe kubateeka mu byengero eby'ekika ekifaanana ng'ekyo. إن هذا لرزقنا
رزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا kali nno okwo kwe kugabula kwaffe kwe tugenda okubawa ebyokulya n'okunywa maalahu min nafaad ebitalina kugamba nti birina ekkomo nti oba biriggwawo wabula bigenda kubeera nga bya lubeerera. هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا الله سبحانه وتعالى agambye nti ekyo kitegedde ekikwatagana n'abakkiriza nti bagenda kuba mu bulamu obweyagaza. wa inna littaghina naye ate ejjukira waliyo abaali abajeemu kuno ku nsi abaabula ne bayita ne bewandikomye la sharra ma'ab bagenda kufuna obudde obubi Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okubafuulira obutaka bwabwe nga ye jahannam. جهنم يصلونها فبئس المهاد jahannama abantu abo Allah agenda kugibayingiza gyagamba yaslawnaha bagenda kugisonsekebwamu fabisa almihad kigenda kuba kiriri kibi nnyo omuntu agenda okubeera ng'obutaka bwe bamutadde mu muliro jahannam. هذا فليذوقوا حميم وغساق haadha bwekityo nga bw'okiwulidde nga bamaze okutuuka mu jahannama bagenda kugambibwa falyazuukuuhu kale bagukombeko baguwulire obukaawu bwago naddala hamiimun wagenda kubaayo amazzi ag'olwejo ageeseze ennyo wagasaaqa wagenda kubeerayo olutabu lw'amasira n'omusaayi olulubya luba lutemenuse mu bantu abali mu muliro bagenda kubeera nga nabo balubanywisa nga muntu bwe yalinywedde obuugi. وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله ng'ate eriyo n'ekibonerezo ekirala nga nakyo kigwa mu kika kye kimu mu ngeri y'obulumi nga tekiriimu ddembe n'akamu n'ak'eddagala wabula bulumi bwereere bubalagavu azwaji nga kyabika bya njawulo ategeeza nti oluvannyuma lw'amazzi n'amasira n'omusaayi ge bagenda okunywa ate waliyo ekibonerezo ekirala ekigenda okubeera nga bakibawa naye ng'ate kirina nakyo ebika byakyo eby'enjawulo. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج bagenda kugambibwa bano abaakatuuka nti wano we muzze musanzeewo ekibinja kiikyo muqtahimu ma'akum kigenda kubeera nga kyefubitika omuliro wamu nammwe la marhaban bihim walyoke waveewo eddoboozi erigamba nti nno tewaliiwo kiramuso kya ssanyu kye tuyinza kubawa kubanga obulamu bwe tulimu tebuliimu ssanyu lyonna era obulamu bwe tulagamu tebuliimu mirembe gyonna. bano abantu abazze nga bwe tukimanyi bulungi abazze abagenyi abapya be basanzeewo nga baatuuse dda mu mpisa ey'obuntu baali badde balamusiganya nti eradde mirembe naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewagenda kubeerawo kiramuso ku sayidi ebbiri alamusa munne n'ekiramuso ekirabika nti kirimu emirembe kubanga lwaki innahum swallu nnar tetusobola kubagamba nti mulina ekiramuso eky'emirembe yadde nga mwakatuuka kubanga ki ekituganye okubalamusa mu ngeri ey'emirembe nti kubanga innahum swallu nnar abantu abo abaakatuuka bagenda kuyingira muliro toyina kyoyinza kubagamba nti eriyo emirembe wano mu kifo we batuuse. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا bagenda kuddamu babagambe bal sinsonga bwemubeera nga tewaliiwo kiramuso kya mirembe kye muyinza kutulamusa nakyo la marhaban bikum nammwe tukakasaza ddala nti tetuyinaawo kiramuso kya mirembe kye tuyinza kubalamusa nakyo. antum qaddamtumuuhu lana mbadde mmwe mwatusombera akabasa kano mmwe mwabituleetera bino byonna olwo kitegeeza nti wakati w'abo abazze ne wakati ba wano we basanzeewo kitegeeza nti wagenda kubeerawo enkwatagana mu nzikiriziganya nga abakulu balabika nti abakulu b'eddiini oba abakulu b'ebika be baabuza abagoberezi baabwe n'olw'ensonga eyo be bali baba basanzeewo bagenda kubagamba nti antum qaddamtumuuhu lana
mwe mwatuleetera kino kye tutuuseeko eky'okubeera ntitugenda kubonerezebwa fabisa alqarar naye kifo kibi nnyo ekyo kye batutwalamu okukkaliramu okubeera nga wewagenda okubeera obuddo bwaffe kibi nnyo eky'okubeera nti tugenda kuyingira muliro. Abagoberezi n'abo abaagobererwanga babakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe wakati awo nga bamaze okubeera nga bayingira mu kifo ekirabika nti nno kyekyanirizibwamu abagenda okuyingira omuliro, tewagenda kubeerawo ku sayidi zombiriri, sayidi evaamu kiramuso kya mirembe ebeere ng'eramusa ginne waayo, wabula wagenda kubeerawo ebigambo ebitali birungi ng'abagoberezi babeera banyiigira abo abaababuza era nga bwe babagamba nti mmwe mwatuleetera bino byonna. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا bagenda kuddamu babagambe abasajja bano abalibeera bazze oluvannyuma nga bagamba bano abeeyita nga bakama baabwe bannaddiini abakulu, rabbana katonda waffe man qaddama lana haadha omuntu eyatukula eyatuleetera bino, omuntu eyatukyalira akabasa n'atussuula mu matigga agafaanana bwe gati, faziduhu tukusaba bwe tunaaba tutuuse mu muliro omwongeremu adaaban ekibonerezo dhifan ekyennyongeza finnaari eky'omuliro ogutafaanagana na gwaffe y'omuweemu akalabika nti kannyongeza kubanga ye yatuleetera ebizibu bino byonna. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. abasajja abo bagenda kubeera nga abaagobereranga basabira abagoberezi baabwe Allah subhanahu wa ta'ala abatuuseeko ekibonerezo ekirabika nti kinene okusinga ku kyabwe kubanga be baba batyabira akalimu obuwuka. waqaalu bagenda kugamba malana yetubadde kifo abali mu muliro la naranga tetulaba rijalan abasajja kunna betwalinga nga tuli nabo ku nsi naudduhum min al ashrari nga tubabalira ddala nti bantu abagwa mu kiti ky'abantu ababi. balinoonyaamu abasajja nga ba Bilal wa Ammar basuhaibu be baatulugunyanga ku lw'obusiraamu bwabwe n'abasiraamu abafaanana bwe batyo. abantu abalibeera mu muliro balinoonya abasiraamu mu muliro ne bababulemu basobole okubeera nga beewuunaganya nga bagamba nti abantu be twalinga ku nsi nga tubayita abantu abakyamu lwaki wano ffe situbalaba, bo bali luddawa nga beerabidde nti abo bali mu nnyumba ey'emirembe. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أتخذناهم سخريا abasajja twabafuulanga ku nsi baakujerega bujerezi naye nga be bali ku mazima. am nandiki zaagat anhum al absar amaaso gaffe gakyuse kuba olw'okuba omuliro gugasiiyise ne gugabengeya nga tebakyasobola kulabika bulabisi lwakubeera nti omuliro gwe gubayitiriddeko ku maaso obungi. so ng'ate bo bokka nabo beeraba naye nga bwe banoonya abakkiriza mu muliro tebabalaba bagenda kwewuunaganya nti bo abantu be twayitanga ku nsi nti be bakyamu bali luddawa nandiki maaso gaffe ge galiko ekizibu obutasobola kubeera nti tubeetegereza we bali. inna dhalika lahaqqun takhasumu ahli nnar. inna dhalika mazima ebyo byonna by'owulira ebigenda okubeera mu muliro lahaqqun ge gataliiko nfuufu takhasumu nawajja kubeerawo okwogera ebisongovu n'okkaayana ahli nnar ku bantu abagenda okubeera nga bayingira omuliro. tewagenda kubeera mu muliro eyo nga waliyo amaloboozi akateredde wabula amaloboozi ag'okkaayuukana, amaloboozi ag'okubeera ng'abantu beeyogerera ebisongovu nga bamu balumiriza bannaabwe nti be baba batyabira akalimu obuwuka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل bagambe innama ana munzirun nzigwe mulaba ndi mutiisa. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba agamba abakuraishi ti innama ana munzirun nzigwe mulaba najja kubatiisa wama min ilahin era najja mbabuulire nti teriyo asaanye kusinzibwa illa Allah kujjako Allah yekka yasaanye omuntu abeere nga gwasinza alwahidu Allah oy'omul qahaaru omukasi akuteeka ku mbeera eyo gwe gy'otayagala naye nga yagyagadde.
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض كتوندن ننجي القرنانسي وما بينهما نبري وكتي القرنانسي العزيز يتوانغلي وكيك شابا سزي وشبكينو كبا الغفار ومسوني السنغوبا وينين الزاس برق الدرامو قل هو نبأ عظيم قل بقام هو نبأ قرآن كي مولد أغنى مدرا عظيم أغنى بكانت مكورو إلى منيني بلك بقام بقرآن kitwale nga nsonga nkulu era kimuku binene ebiteekwa okubeera nga biweebwa ekitiibwa. antum anhu mu'ridun wadde nga mmwe kuyo mwesuuliddeyo ogwa naggamba naye nga Qur'ani buli kye yayogera oyagala toyagala kiina okubeera nga kituukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakyogera. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى بتجزين النبي محمد ساريو إلى النبي كمانيا byonna ebyali bigenda waggulu eyo mu bwakabaka obwa waggulu idh yakhtasimoon mu kiseera we baaliyinkayana nga bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala abeebuuzizzaako ku kyagenda okukola ng'agenda okukola jjajjaffe Adamu alayhi salaam yabagamba nti ngenda okukola omuntu muteeke ku nsi. bamalayika ne bawulira ng'ekintu ekyo kinene nnyo ne bamugamba ya rabbi otadde omuntu ku nsi abeere ng'agenda okwonoona. eyo embeera n'ebeera nga Allah subhanahu wa ta'ala alabika yali nga akubaganya ebirowoozo ne bamalayika ku nsonga eyo, so ng'ateera waaliyo okubagamba okuvuunama shaitaani yo neegaana okuvuunama olw'olunkulu lwe yalaga Allah subhanahu wa ta'ala agibuuza nsonga ki ekugaanye okuvuunamira Adamu eddamu eyogera nti nze sisobola kuvuunamira kyokoze mu ttaka ng'ate nze nakolebwa mu kintu kya bbeeyi muliro. kale ebigambo ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala ye yali abimanyi yekka nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabiinaako kumanya. naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nabbi Muhammad agamba Abakuraishi mu Makka nti ebyo byonna ebyaliyo mu bwengula mu bwakabaka obwa waggulu ebyalimu okubeera nga waliwo okuwanyisiganya ebigambo nze saaliyo naye nabitegeerera mu bubaka Allah bwe yampa. Allah agamba bw'ati إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي okujjako byonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abintuusaako nga bubaka era n'abeera nga ŋŋamba illa annama ana nadhirun mubin, nze siri kintu kirala kyonna wabula ndi mutiisa ow'olwatu ateekeddwa okubeera nga mbabuulira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala mukole, azibasasula obulungi by'atayagala mbatiise nti ajja kubasasula ekibi. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك جكر كتوندا وبيا غامبا للملائكة غامبا بملائكة إني مزمان خالق بشرا عند كتوندو منتونغا يججف في آدم عليه السلام من طين عند متوندا متكبدونغو. Allah subhanahu wa ta'ala ikigambo ekyo yasanjulira bamalayika. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته بنمر okubeera nti mutonze ng'ali ssaawa bulungi ونفخت فيه من روحي nemufuwamu omwoyo gwange gwe nasalawo okubeera nga yagwagujja okubeera mu mubiri gwa Adamu. فقعوا له ساجدين bonna bakka wansi ne bavuunama nga bavuunamira Adamu alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubagamba bamuvuunamire. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة ملائكة zonna zaavuunama kulluhum bonna ajma'un obutalekaawo yonoomu bonna mu kutwalira awamu baavuunamira jjajjaffe Adamu alayhi salam nga Allah subhanahu wa ta'ala yamutonze n'omukono gwe mu ttaka. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس okujjako shaytan Iblis istakbara yeteeka muulunkulu ne yeeraba nti nnene
wakana min alkafirin nebeeranga ebaddemu abo abawakanyizza etteeka ly'okuvunama Allah n'agibala mu bantu abajeemu. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال ناغامبا الله سبحانه وتعالى nga Iblis mazogano kuvunama ya Iblis wange gwe Iblis ma mana'aka kishi kuganye antasjudu okuvunamira lima kalaktu biyadayya ekyo kyenkozenga nkikozesa omukono gwange nkitonzeewo ne nkiteekawo nga nkozesa omukono gwange nze mwene. astakbarta weetaddemu olunkulu ne weeraba ng'oli mukulu nnyo olabise nti oli munene nnyo oli wa kitalo am kunta min al-aliin oba weetutte nti oli waawala nnyo mu ddaala tegwasaanidde okubeera ng'ovuunamira Adamu alayhi salaamu gwe ntonze mu ttaka. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الشيطان يدم نيغامبا أنا خير منه زين سينغو برونجو كسينغو يغوتون زمتاكا خلقتني من نار زوان كورانغو نتوندا ngonzija muliro wa khalaqtahu min tin atono mutonze ng'omujja mu ttaka. kati enjawulo wakati w'omuliro n'ettaka ye yalina okuvuunamira nze so sinza okuvuunamira ye. ekyo ng'akyogeza olunkulu n'okubeera nti yeekuluntazza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله ناغamba الشيطان فاخرج منها kale njagala onviire ove mu ggulu فإنك رجيم okuva n'olwaleero oliko ekikolimo kyange buli lwe banaakwogерangako nga bakolimira nti a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي era nkutaddeko ekikolimo kyange kijja kubeera nga kikulondoola lubeerera ila yaumi ddiin okutuusa ku lunaku lw'amazuukira. abantu banaabeeranga bakolimira buli wonna we banaabeeranga boogedde ku linnya lyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba banakolimiranga babeeranga bakkanyuugirira ebigambo ebitaliimu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي شيطاني bw'emala okuwulira ng'egobeddwa n'egamba ayi katonda wange فأنظرني nkusaba obeere ng'ompaayo akadde ompa obuwangaazi ila yaumi yub'athuun okutuuka ku lunaku abantu abo lwe balizuukizibwa okuva mu ntaana zaabwe. yasaba ekisanja ky'obuwangaazi nga kinene ku lw'okubanga yali emanyi nti Allah tazzaayo kusaba kwa musabi nga tamuwadde. قال فإنك من المنظرين. قال شيطاني ng'emaze okubeera ng'esaba Allah nti mpa obuwangaazi obungi ne Allah n'agamba atya. qala Allah n'agamba fa innaka min almundarin kale nkakasiza ddala nti gw'omu ku abo bempadde obuwangaazi obw'okubalindiriza ebbanga eddene okutuusa ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyali baakugeredde. kiseera ki? إلى يوم الوقت المعلوم. ila yaumi alwaqti alma'lum okutuusiza ddala ku lunaku lw'ekiseera ekimanyiddwa nga kyekiseera ekyo ky'olunaku lw'enkomerero. shayitaani yasaba ekisanja ky'obuwangaazi. Allah n'agamba nti kale nsikiriza okusaba kunkuwadde paka okutuusa ensi lw'erisaanawo ku lunaku lw'enkomerero ekisanja ky'obulamu lwe kigenda okuba nga kizimbibwako. Allah subhanahu wa ta'ala atulaze wano obukulu bw'okusaba. wadde nga shayitaani yajeemera mu maaso ga Allah naye teyakutuka na ssuubi kubanga yali ekimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'omunyiiza ate era bw'omusaba akuwa. kale awamu n'okubeera nti yali amunyiizizza naye ate oluvannyuma lwa byonna n'amusaba ate era Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula wadde nga ne kyeyasaba era si kintu kitono kubanga yasaba obuwangaazi okutuusa yaumul qiyama ne Allah n'amugamba nti nga bw'onsabye ekyo ky'onsabye nkikuwadde. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال n'agamba shayitaani oluvannyuma lw'okubeera nti ate akkiriza kubanga yakimanya nti Allah bw'amala okuwa ate tasazaamu. qala shayitaani neeyogera n'egamba fabi'izzatika ndayira ekitiibwa kyo mukama wange
la ughwiyannahum ngenda kubagozoobanya abaana b'omusajja oyo anfuukidde ekizibu anfuukidde ekyonga andeetedde okubeera nti onyiikirira n'ongoba ne mu ggulu ngenda kugozoobanya abaana be n'abazzukulu be ajmain bonna nga yeewerera nze naawe okubeera nti ajja kutubuzaabuza atuggyeko Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala إلا عبادك منهم المخلصين illa okuggyako ibadaka abaddu bo minhum mubo almukhlasiina abalibeera abannamaddala abo balinnema naye abalala abasigaddewo ntugenda kubeera nga tutoba nabo ojja kubasanga nga bali mu baddu abatasobola kwebaza yadde olibo bataddeko ebyengera bye ebiyitirivu nga bwe yawera mu aya endala nti wala tajidu aktharahum shakirin ngenda kukola nnyo omulimu ogusoboka okubagaana abasinga obungi okwebaza ebyengera byo byobawa قال فالحق والحق أقول قال لي الله نامدمو فالحق كانوا كمزما والحق أقول byenjogera bye bitaliiko nfuufu ebigambo byenjogera wano byengenda okugamba ge mazima agannamaddala biwulirize bulungi nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam singa ojjukira aya gye tuvuddeko emabega akugambye nti ebintu byonna ebyali bigenda mu ggulu nze nali sibimanyi era nali simanyi byali mu bwengulu eyo wabula Allah subhanahu wa ta'ala abintuusaako butuusa ng'atumye Jibril nandeetera obubaka okunnyonnyonnyola biki ebyaliyo kati mu bimu ku byali mu ggulu byebyo byajja kunyumiza ebyaliwo wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeraganya ne Iblis n'ebyaliwo wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeraganya ne bamalayika ku kigambo ky'okutonda jjajjaffe Adamu ku kigambo ky'okumuvuunamira Adamu alayhi salaam Allah n'agigamba n'agamba falhaqu gano mazima gennyini agannamaddala agataliimu kubeera nti omuntu yaligabuusabuusizza walhaqa aqulu ate kyengenda okwogera byebyo byennyini ebigambo ebituufu agenda kugamba ki Allah subhanahu wa ta'ala kyaddamu shaitaani ng'emaze okwewera okubeera nti ebuza abaana ba Adamu alayhi salaam لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين لأملأن جهنم ngenda kujjuza omuliro jahannama nteekwa okubeera nga ngenda kugujjuza ngupakire mugujjule minka gwe kennyini ngenda kukusonseka mu jahannama yavaayo sitaani mu ggulu nga yeemaze okukakasa nti eri kushuwaddir jahannama emaze gyewangulira kubanga Allah yayogera mu ddoboozi erikakasa nti nteekwa okukwe kennyini okuyingiza omuliro jahannama wa mimman tabi'aka n'oyo yenna alibakugoberedde minhum mu bantu ajmain bonna be weeweredde okubuza b'olisobola okubuza ne babeera nga bazzi ku saidiyo bwe kennyini n'abo abaligoberera bonna watali kusosola ngenda kubeera nga mbapakira mu jahannama ejjule قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل bagambe ababaganye okukkiriza ma as'alukum alayhi min ajrin sigenda kubasaba ku mulimu guno gw'enkola ogw'okubatuusaako obubaka mpeera yonna sirina kyenjagala munsasule kubanga empeera yange ngirinze kuva eri Allah wama ana min almutakallifin era temusuubira nti nze ndi mu abo abasobola okwetumiikiriza nti bye mbagamba nze njiya biyiiye wabula buli kye mbagamba bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala si bigambo nti nze mbijwetekawo Allah subhanahu wa ta'ala yabintumye era singa nali mbimujweteseeko yali badde asobola okunyiigira n'abeera nga nzijawo إن هو إلا ذكر للعالمين in huwa teri qur'ani illa okujjako dhikrun lilalamin kubuulirira bitonde bya Allah byonna mu kutwalira awamu bisobola okuwangaala mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه mujja kutegeera mwagala temwagala ebigambo byayo byebannyonnyola wano muteekwa okubitegeera olw'obukulu bwabyo baada hin oluvannyuma lw'akaseera bwe munaaba muvudde mu bulamu bw'ensi buli kimu mugenda kukikakasa nti ddala mu butuufu gaali mazima qur'ani teyaliimu bulimba bwonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ekitabo kye ekya qur'an
tusobole okukikolerako ate tuve mu nsi muno ng'atusiimye. Amin.